ndikibwa mu bantu be. Allah subhanahu wa ta'ala mubimu kubirabo be yamuwa ebya aya za Qur'ani ne sura z'ekitibwa mwe muli suratul mulk. Agamba mu aya eno ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya. Faunda eggulu ly'okunsi ffe lino lye tulengera bimaswabiha nenga tuliwunda n'amataala gaalyo. Tekitegeeza nti olubereberye eggulu teryaliko munyenye, zaaliko naye lyayongera okubeera nga liwundibwa n'amataala gaalyo. Teryakoma kubeera nga liwundibwa. Allah agamba nti waja'alnaha rujuman lishayatin. Olwannuulu eno eyava mu Amina neekuba ku ggulu, emmunyenye Katonda n'asituwa pawa egenda okubeera nga sifuuka empenduze ezigenda okuba shayatin zireme kuddamu kuyingira mu ggulu kubba byama zibulankanya abantu. Ennuulu eyo yava mu mukyala nekyusa sisitimu y'eggulu. Ekyo nakyo ekikolwa tekibeera kya bulijjo, kubanga kiraga nti ekisooka azaaliddwa mukulu ne gwe bazadde azaaliddwa mukulu n'amuzadde naye mukulu, olw'okuba nti ensi yakyukakyuka. Olwaleero muyinza okulaba ekidaala kino nga kifaananye nga bwe kifaananye, ng'ebidaala bye mutera okuwulira ebibeeramu okuzaalibwa ow'ekitiibwa Nabi Muhammad tebifaananye bwe biti oba tebabitimba kufaanana bwe biti. Ebintu bino ababikola bakadde baffe babikola na kumanya. Olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ye yasooka okuwunda ekidaala omwazaalibwa ow'ekitiibwa Nabi Muhammad. Ye aya gyensomye walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimaswabiha. N'ekidaala wano we tujjuukirira amazaalibwa g'owekitiibwa Nabi Muhammad nga Allah bwe yawunda eggulu n'aliwunda n'amataala gaalyo, naffe bwe tutyo kwe kulaba nga ebidaala bino biwunde mu ndabika efaananako bwe biti, olw'ensonga nti azaaliddwa mukulu. Ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atulaga nti singa tuba tujjukidde okuzaalibwa kwe ne we tuli tulina okuyooyootawo tuwundewo. Nga ntandika okufundikira ebigambo byange olw'akadde ke bampadde, Mungu subhanahu wa ta'ala n'asindika ow'ekitiibwa Nabi Muhammad. Omwogezi wano agambye nti abamu amataali gano lwe musoose oba oliawo okugalabako mubadde muwulira mawulire. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa rafa'na laka dhikra. Twakusitula ow'ekitiibwa Nabi Muhammad obeere ng'oyogerwako. Mu kubeera nga Mutume Muhammad ayogerwako, ffe abaagala okumwogerako kubanga ye Mutume Muhammad Mustafa, naffe abamwogerako tetuli ba bulijjo, naffe tuli balonde nga Allah subhanahu wa ta'ala we yalondayo Mutume Muhammad